Abatuuze emirundi mingi balaze obwagazi bw'okukola ennyo okufuna mu mafuta gano agasimibwa mu kitundu kyabwe nabo basobole okulwanyisa olunabe lw'obwavu. Newankubadde nga guli bwe guti, abatuuze bangi era bafiiriddwa ettaka lyabwe ng'abantu abalina ensimbi bazze nga baligula. Kino nno kireeseewo obunkenke wakati w'abakulembeze n'abantu. Kurizesito Kayise agamba nti ekisinde nga kino kigenda kuyamba abantu abalina omugabo mu mafuta gano okugafunamu. Ekigendera kyaffe ekikulu ennyo kwe kulaba nga emikisa egy'okuganyulwa mu mafuta gano agagenda okuyiikulwa agagenda okusimwa mu bitundu ebyo, abantu abali mu bitundu ebyo emikisa gyabwe okuganyulwa mu mafuta gyeyongera. Kwe kulaba nga tuli mu kibiina kino tukolera wamu n'abantu abali mu bitundu ebyo okukendeeza ku bizibu bye tuzze tuwulira ebibeerawo naddala mu bitundu ebirimu amafuta. Wano nno ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Godfrey Mutabaazi wasinzidde okukubira abakulembeze eno okufaayo ennyo okulaba ng'abantu bafuna mu mafuta mu kitundu kyabwe. What are you going to feed the people in the apartheid region? The workers alone from Taro Oil, Sinop, mentioned them. Over 50,000 people are going to be there. How have you prepared the communities down there to produce, to feed these people? Ye omubaka w'eggwanga lya Norway mu Uganda Susan Iki asabye abakulembeze bulijjo okolera wamu n'abantu okulaba nga baleetawo enkulaakulana y'omuggundo. Stephen Mwiri, WBS TV.